Oya kayimba kakolera. Nnyo n'amaanyi. Sirina buzibu nako. Amina kale twogere ku budget mu abasuubuzi abayisiza etya isomedde olunaku lw'eggulo. Vati omwe tulaba nti yaggiddwako ku bintu ebimu ng'ebirime. Ekintu ekyo kyatusanyusizza nnyo. Okay. Era nnyongera okwebaza gavumenti kubanga yatunuulidde nnyo omuntu naddala omufunampola owa wansi. Kubanga bw'otunuulira bamufunampola nti ebintu bibadde ebisinga otukuba gy'emisolo gino nti naddala ffe abasuubula abalina capital w'emitwalo 5 emitwalo 3 2 nti omusolo guno bwe gubeera waggulu gubadde ate gusinga kosa ffe abawansi kubanga ffe tusuubula bali ab'amaduuka olufuna emaali yaabwe ne bagireeta ffe tulina ogijjayo ogenda okwekanga kali kibabongerezaamu eri ate bakongeza ku ffe so ffe twakisanyukidde nnyo okulaba nti emisolo gisaliddwako gikendeezeddwa n'egimu gyaggiddwawo twalabye ng'ekyo kigenda kuyamba eggwanga lyaffe ogendera ddala mu maaso kubanga ebbanga eriise oba ebbanga lyonna ekintu kye tubadde tusinga okwevuma naddala ffe abasuubuzi bamufunampola gy'emisolo gye kubanga gibigikibwa waggulu nnyo. Mbadde mulaajana. Tubadde tulaajana. Buli sitole gyokola emisolo giri waggulu emisolo giri waggulu. Naye kati tuli at least muko tulabye nga kijja kutuyamba. Okay. Banga tubone kati ne company ezimu eziri wano mu Uganda ate bagenda sitikako omusolo naye ekintu ekyo mbadde mukikabira nnyo ng'abasuubuzi nti abaano munyigirizibwa ate amakampuni agali wano tebagajjaako omusolo ekintu ng'ekyo kyo kiraba otya? Ekintu ekyo erudda kitusanyusizzaamu kubanga ebbanga lyonna bw'otunuulira abagwira kambayite bwe nti kubanga si bannayuganda naye nga bannaffe basuubuzi bannaffe abagwira babadde baweebwa nnyo enkizo okusinga ffe ate bannannyini ggwanga bannannyini kintu kyova olaba ebbanga lyonna naffe tubadde tukuba kerere nga tugamba ffe lwaki temutuggyirawo emisolo kuba munnayuganda ayingira wano ayingiza emaali ye naye ng'omusolo ogumuggibwako muyitirivu n'osanga omugwira nga bagamba omusolo baagumuggyeko talina kusasula musolo ne weewuunya n'ogamba ggwanga kirino lye tulimu naye olw'okuba nti tulina omukulembeze atera okulaba ensonga naddiramu buli omu ekyo tukimwebaliza ne kabinenti ye okulaba nti bakiyisizza n'abagwira nabo basasule ku musolo gavumenti yeeyongere ate naffe tugamba ng'abasuubuzi abali wano nti beeyongere n'okututeekamu ssente kubanga obuzibu bwe tufunye mu ssente za gavumenti nti bagenda ne baziwa Lubega omuntu omu olw'okuba bamumanyi Lubega n'aleeta namuyomba gw'amanyi ow'oluganda lwe n'aleeta ne mukwano gwe oli ali ku byuma kwegamba ssente ne bazigabanira awo naye kakati ekyo nakyo tusaba gavumenti newankubadde yayisiza bajeti n'ekola ebyo ebintu ebimu abantu ababadde ababbi nga bakumpanya ssente z'eggwanga babajjewo babateeke ebbali then bateekewo abantu abatuufu nga mmwe kubanga gwe nga bakikuwadde osobola okukola ebintu ebituufu nange mbasigenze kulya ngenjogera ennaku zino weeri twogere ku batembeeyi bano abatembeeyi abamu nga tukyabulako ku luguudo mugenda bakolera ki ate nga kesisenda be bayigganya ekisookera ddala kubanga tigwe eddoboozi lyabwe wano ekisookera ddala wali nga bwe nagambye nti nebaza omukulembeze w'eggwanga kubanga yatuwa ekifo ekazi 10 mu masekati g'ekibuga Kampala naye obuzibu bwe tuyina be bali bannabyabufuzi be nakugambye nti tulina obuzibu ne bannabyabufuzi banoonyamu abazungu kye muyita oba simpasi oba kiki kugamba balina ebintu bye beenoonyeza bagenda ne bakuuma mu batembeeyi lumu nali njogerako n'omukulu omu opposition mu kesisa awo n'aŋŋamba Lubega ffe abatembeeyi abo batukolera lwaki olwana bave ku kkubo gwe noonya abagagga abantu bo bagende mu katale eri bajjuzeeyo nga ndaga nti bo alamu yaabwe basinga gikubira ku bano ate neekwatayo so ffe tuli mu kutetenkanya tulabe nti abantu bannaffe tuli mu kubasensitizinga kati emission gye twatandise okubasensitizinga bye streets tudde mu katale tukole then government yatusuubiza otuwa ssente ez'okwekulaakulanya kyova olaba nasanyukidde budget eno nti waliwo n'obusente bwe baataddeyo eyo oba okuyamba bano bamufunampola bonna badde mu katale tusobole okukolera awamu n'okulaga nti enguudo tuzivuddeko tulina concept ya smart city smart city concept ne president agiwagira that's why olaba ya deploying ab'ebyokwerinda bano bakole kino bataayize naye nga bataayize omuntu atalina kikwanso kubafumita atalina kambe so ku mulundi guno tusaba nti abatembeeyi mwenna mujje tudde mu butale obwaffe toyanza nyakadde kotuwadde twagala obubaka obusembayo otumire ne ku mukyala wange obubaka obusembayo ntumira mukyala wange Nami ya Sara Hajat
omulungi omubwati gwe nasigaza mu nsi muno era ntumira mukulu Bosco Muwonge, General Yoli Kaguta Museveni ne General Sale mpozi abo nammwe bannabukedde mwebala okutukyaza n'okutwagala entakera. Kale tweyanza nnyo tweyanze ngewe tutambudde olunaku olwaleero awamu ne mwannyinaze Lubega Richard omu ku bakulembeze b'abasuubuzi wano mu kibuga. Ensonga oziwulidde tubagaliza weekend ennungi mwera.